Ebibira ebigudde akaleka ebijjudde kakiragala akasanyusa amaaso kye kimu ku ebyo ebyafuula Uganda ekkula lya Africa giyite Pearl of Africa. Naye ensi bw'egenze ekyuka bannakigwanyizi ebibira bingi nnyo babisaanyizzaawo ne beerabira nti badduse n'ekiwagu kyokka ng'enkota yaabwe. Ebibira bingi nnyo abantu babyesenzezzaako, emiti mingi gisaliddwa okusobola okutundamu embaawo wamu n'okwokyamu amanda, ekintu ekiviiriddeko obutonde bw'ensi okwonooneka wamu n'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Mu mbeera eno oyinza okulowooza nti oba abasomesa be batakoze mulimu gwabwe ogw'okusomesa abaana akabi akali mu kutema ebibira n'okwokya amanda, olwo nno abaana ne bakula nga tebamanyi kabi kano. Munnange si bwe guli, era abasomesa bakola omulimu gwabwe ogw'okusomesa abayizi. Luwiki Nelson ono nga musomesa wa SST ku Life Care Primary School erisangibwa e Bwayise alambuludde ebiviirako okutema ebibira. Deforestation is the massive cutting down of trees on a large scale without replacing. So deforestation is caused by a number of factors. One of them is getting land for agriculture. Two is caused by getting wood for timber. Three is caused by getting firewood for charcoal burning. Ono alaze akabi akali mu kutema emiti nti era bwe watabaawo kikyuka eggwanga lyandifuuka eddungu. Dangers caused by deforestation. Majorly we have one. It brings about desertification in an area. Whereby this desertification, this is where the biological productivity of a land is lowered by human activities. Lukenge Simon ono nga naye musomesa ku ssomero lino alaze obukulu bw'okusimba emiti ku masomero. Kakiberedane ku baana baffe ab'omu ssomero. Emiti gino gibanga tegiriiwo tukosebwa nnyo kubanga gikwata empewo oboolyawo embi eyinza okuba ng'eyita mu ggwanga abasebo ne bannyabo. Oboolyawo tekyandibadde kirungi nnyo okwettanira okusala emiti. Singa tukikendeeza tujja kubeera nga ddala tusobola okubeera n'eggwanga lyaffe eddungi erijjudde emirembe ate eggwanga etteeketeeka obulungi, nti lwa nsonga nti emiti gino eno bwe gibeerawo gituyamba okufuna empewo ennungi. Wano gavumenti ng'eyita mu Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yayisizza ekiragiro eky'okussa mu nkola. Yayisizza ekirangiriro eky'okussa mu nkola ekiragiro kya pulezidenti eky'okuweera okutunda embaawo ebweru w'eggwanga wamu ne bamusiga nsimbi abakirimu okubaggyako zirayisinsi ezibakkiriza okukola omulimu guno olw'okukola mu ngeri eyagadibe nga lyenga embwa etunda omuzigo wamu n'obutawa Uganda kitiibwa. Eno komiti yaffe eya policy committee for environment eriko n'abakugu abannamateeka ab'amaanyi era nabo babadde mu kuteesa kuno ne tulabira ddala nga kyetaagisa okulaba nga obutonde bwaffe tubukuuma. Tukimanyi nti abamu mujja kuddukira mu kooti, tukimanyi nti abamu mujja kudduka mugende wano nawali, mugende mu bakugu, mugende wa pulezidenti. Pulezidenti yatulagidde tukole ki. Abamu badde mujja kudduka mujje wa prime minister, nze njogera. Abamu mujja kudduka mugende mu baminisita ab'enjawulo. Kakati kyengezaako bategeeza bannayuganda nti kino etteeka erya pulezidenti yalagidde liririyo. Tugenda oba tumaze okukkaanya okuggalawo bonna babadde basaanyawo obutonde, okukomya tusazeewo okukomya bonna ababadde basaanyawo obutonde. Bino nno bwe bigudde abatunzi b'embaawo mu matu bwe batyo bavuddeyo ne bawa endowooza zaabwe. Etteeka minisita lyayogeddeko okuggyako layisinsi ku bagwira. Kaŋŋambe nti abasinga okufulumya embaawo abasinga baki bagwira batya. Togeza nga bannakenya Abasudani bajja wano okukola ki? Okusuubula embaawo. Naye gavumenti kyeyalabye ekyo okutunula mu butonde bw'ensi kyabadde kikulu nnyo. Naye kye tusaba gavumenti kwe kulekerawo ffe bannansi omwagaanya okuba nga tusigadde tukola. Kubanga osimba kalitunsiwo, kalitunsi alinga olaba kasooli nti musimba ne mutemawo n'ensimbawo omulala. Okiwulira? Kati baba kyalina batwetera enkulaakulana. Bo tusaagala babajjewo. Ab'embaawo ne bagamba nti babajjewo bazitundire muno
kiri fayiri naye kale nze kyembadde mbawamu gundi bano abachina bo basigalewo kuba bo tebatwala Mbaawo batwala bupulayi ate nga batuyambako be bakyasinze okutuwa akatale ak'amaanyi. Bano emiti egisinga ffe ate bannansi tetera nnyo okutta butonde bwansi olw'ensonga nti embaawo ze tusala embaawo ezisinga tusala miti gyaffe gye twerimidde. Kale n'olwekyo abantu abasinga okutwala embaawo e Bulaaya oba okufulumya embaawo wano gavumenti yankireddera mu nkola naffe bannansi okusigala tuli mu mulimu olw'ensonga nti okusomoozebwa kutufuna mu bantu abo nga be-exporting embaawo bamaliriza waneeno embaawo bazirinyisizza nnyo ebbeeyi olw'okuba nti akatale ke batunda ki bbeeyi. Bagani bano abasala emiti emiganda ab'amanda abakirundu abo be baba bayimiriza naye abakalitunsi babaleke. Kampuni ezo baba baweze kampuni ezo zitwala ebweru ffe naffe kyatukosaamu dda kuba emiti egyo tetukyagifunanga bwe twagifunanga era bw'ogitumya oyinza okutumya emiti abaatuleeteranga nga basaplayinga kampuni n'omala omwezi mulamba ng'ofunyemu emmotoka egi olw'okuba kampuni we ziri nnyingi zigula ate ne zigula ne ssente ezisinga ezaffe. Kati buli muntu alina ekibira kye oba buli muntu abadde atuleetera emiti namba esinga basaplayinga kampuni ezo. Ate kisangibwa nga ffe abamu twaguze dda n'ebibira toyinza kuŋŋamba nti naguze ekibira ssente zange nnyingi ngwate onyimirizza ogenda kumpa kapito nga tuli mu malooni. Eyo Nabbanja kyeyayogedde teyakimaze kiraba kiri mu maaso abantu bagula dde ebibira byabwe kubanga abaasimba ebibira ffe tubibagulako togenda kuddayo musabe ssente. Naye bwe twegattako bali abatwala ebweru ffe tuba tugifuna kitono era tuli mu bulumi tukosebwa olw'ekyo kuba kampuni zisusse obungi buli luguudo lwonna osanga kampuni oba nga mmeka buli luguudo lwonna era bo bakitaddemu amaanyi ne ssente ze bagula mpitirivu okusinga ffe abamu. Abamu ku bano bagambye nti singa oyimiriza okusibe abamu ku bano bagambye nti singa oyimiriza obusuubuzi bw'embaawo kyakuleetawo ebbula ly'emirimu oba olyawo abamu bayige n'engalo empanvu kubanga tebakyayina byakkola. Bakulu bange muno ffenna no mumperedde n'enkomawo enkomye nakati mwendi ngezaawo famire yange nange kennyini nga mbudde nakunze kennyini waliwo abaana bangi ab'oku street abagamba awaye kangende mu Mbaawo najja n'anoonya n'ekikumi kufunawo 15 tege baba tunyigiriza nnyo ate nga ngavudde ne ku ffeffekka abakola muno miti kampuni nnyingi zaba banyigiriza nga abakozi ba sementi abakozi b'amabaati motoka ezimu kubakali nga watunuulidde wano wasingawo motoka kati omugagga ali agula akamotoka ke naga akankawo omuvubuka agende yeeyiiya aleme kubba ajje yeeyiiya basiiba wano amandi wafunayo baabwe n'abutika n'abutwale n'afuna ekyokulya n'abeezaawo ne famire ye kitegeera abantu bangi baba bayingiridde. Omuntu yenna akwata eggi n'alirya omanya bumanya nti weesuubizza okudigiza edduuka oli ng'osikaasika ekifi olw'ensonga nti ojja kuba tosobola kufuna nkoko kubanga olidde eggi ne weesubya omuwula kale nno naawe atema emiti n'ogyokyamu amanda kimanye nti obutonde bw'ensi obulinnyiridde ate ng'eggwanga kweritambulira. Kabuye Israel, Jacqueline Nanfuka, BTM TV Community Report.